Yes, abantu abatulaba nze manager Jude Kukume ate nsibuka eno mu Northern Uganda and part of West Nile yonna tukwatayo. Nyanza nnyo balaba. Kakati sebo, yes, okumanejinga abayimbi okusanza otya? Abayimbi nga bali anrule tebafugika. Omulimu ogwo gusanga otya? Music bwe kidda ku manejinga abayimbi okifunamu obuzibu nga si kintu kyo. Yes, naye banga calling. Kati nze nganze nakyagala kuba njagala nnyo okubeera n'abantu of different nga balina characters eziri different. Njige nange banjigeko. So bano abayimbi bwe bagamba nti bali anrule lwakuba abantu babategeera. Yes, first thing manager okuba nakyo kwe obudde okutegeera ki omuyimbi kikyali. Yenga tetunagenda wala. Bwe bagamba nti ono manager wa muyimbi mulimu ki gw'abakola omutuufu? Manager w'omuyimbi mulimu ki gw'akola omutuufu? Mu kuki breaking down and abanga boss wa management kuba manager yabanga omunene w'omuntu oli sinti ategerera omuyimbi naye handling ebintu by'omuyimbi. Yes, so banange mbana abantu benkola nabo mu njogere nyangu. Yes, manager ye boss w'omuyimbi. Omuyimbi ye business. Omuyimbi ye business. So bwe ngamba nti manager baba boss w'omuyimbi ate nga omuyimbi ye business, so sikiba nti manager abanga boss kuba omuyimbi nze mutwalanga nyizo mutwalanga the brand. Buli omu gyaliirako if it is for benefiting nti si muntu yekka naye mbanyi namugaidinga katugambe nga MTN kakwa example ya company nti bwenga ate nze boss simanyi kuba siba founder kuba ebintu bya music nti it's not different from any other business but how we do it differs. Kyokka kakati omuyimbi ngata manager nga tanafuna muyimbi. Yes, omuyimbi ani ateekamu sente mu business eyo ey'okuyimba? Manager yateekamu, muyimbi yateekamu, besonda arrangement eyo ebeera etya? Kati mu music business eno erimu ebika. Waliwo omuyimbi nga alina sente ze n'anoonya management. Kati waliwo ate gwe bayita boss nga director taba manager nno abanga sponsor n'ateekamu ssente gwe n'osangawo omuyimbi nawe manager ne bakuteekamu. Ekyo nakyo kibeera awo. Then ne wabeerawo n'omuyimbi nga azze n'agamba tutandike nga temuyinaamu ng'obwongo bwe butandika okukola ssente. Okitegeera? So ne muyiriba babiri bwe bati kemufunyeemu kemuzzaayo paka ne mukola. So music management abamu ebika. Waliwo manager ate waateekamu ssente ze. Okitegeera? Nga ye ataddemu kati wafukira boss of the business yaba boss wa buli kimu. Naye waliwo ate sponsor ate n'ateekamu ssente nga si ye manager n'ahayaringa omuyimbi n'ahayaringa neki ne manager. Kakati muba manager bonna be wali olabye ba manager kizibu kya kubeera successful n'abayimbi nti onamanyigiza omuyimbi emyaka n'emyaka era biggweera mu tears ebiseera ebisinga. Bwe manager bonna be wali owulidde manager kigogamba nti omusajja oyo yakikwasaganya bulungi eky'omuyimbi gundi? Manager bwe twogera ku kyaba managers nti maybe management kuba si manager genalinda byeko team of management ekikola obulungi era owulira at the end of the day nti ate abayimbi be bakaaba. For example nga Swangzaven okitegeera kuba bo omuyimbi aba ino signinga contract nabo. Okitegeera? Omuyimbi abanga mukozi under Swangs ate management ne manager waliwo gwe bagabira naye waliwo manager nze gwempanya ekitiibwa
ndi nnyo muntu wa North. Nze mpanyo Badman Solo. Big up on yourself. Yes. Manyo respect nga manager when abaddewo and he has guided me. Era I've benefited from this management. Simanyi balala. A lot are crying nenga fete tukaba. Because right now I have a very big music label that I'm running. Bajita Mafia management. We don't have any complaint. We are moving on. Wakamanaging abayimbi bameka? Abayimbi nkoze n'abayimbi sinyo. Naye I've worked with top cream artists from North. Nkoze ni Twisky Fingers from West Nile. Gwe natandika naye from scratch. Ne nkola n'omuyimbi gwe bayita Pato Loverboy. Mulira? Yes, muyimbi mulungi. Then when I have a full music label I'm running, it's called Mafia Management. Nino muyimbi gwe bayita Boy King HD, nina V Doctor. Yes. Okay, lwaki olowooza management n'abayimbi ebiseera ebisinga bigwera maziga? Bigwera maziga kuba oma batategeera munne. Baba betegeera, olusi baba bakoze ebbanga. Ebimbi most of the challenges abantu ze bafuna biba bya ssente. Era bya ssente. Okitegeera nti ate maybe temwogedde bulungi, maybe oli alina akazeeke bamuzaala nako, okitegeera tekamuvaamu, bintu biba bya ssente. Naye nze ate ebbanga lyenkoledde n'abayimbi, I've made sure that has not been my problem. Yes. Kati omuyimbi bw'afuna ssente zisooka wa manager, zisooka wa muyimbi, tugeze mufunye booking. Yes. Nkiwa gwo signinga bookings. Yes. Then ssente zijjawo. Obuzibu bwe bujjira ssente ne zitatuuka wa muyimbi nga bwe zazze. Ekitegeeza we nkuyita boss siba mukyamu. Gwo okwata ssente n'osasulako omuyimbi. Kati kyenkugambe kaba kaze. And it's very bad. Ku nsi kuno, even if not music, nga oli azaamaanya nnyo ng'omuntu awomba temugenda kukola. Naye nze abayimbi benkola nabo ekyo tekibeeramu kuba nze making sure nti ssente bwe nzifunye. Ino omuyimbi wange my first artist gwe twasayininga naye ssente nnyingi empitirivu it was 40 million. Kyemmanyi nti nkoze n'abayimbi bangi, ssente ezo nozisonda sikiwa nti twali tuzisonzeeko ne zituuka awo. Naye omuyimbi gwe bayita Boy King nakolako program eja sigala giyita show. I'll call it a program kuba yali full program. Nti omusajja yatukubira essimu nagamba njagala mukazi wange ajja babeera bweru. Mukazi wange ajja mu Uganda so bambi nale njagala mumuwe a welcome which is a welcome that will make her feel at home. Ngewaka something traditional. Yes, but in the musical way. Netumugamba tetulina mbuzibu. N'asasula agundi ne tukola. Okitegeera? Studio time. Ne tukola. Ale n'atubuuza basasule mmeka. Ffe ng'abantu, the truth is tetwamanya even how much we can tell him to pay us. So ne tumugamba kati gwe nga gwe, how have you budget yo? Yeah, budget eri etya kuba we believe you've already programmed for this by the time you're calling us. Nagamba nde natusaba biki details zaffe ezotusasula details maybe bank. Tugenda kwekanga nga tuteereddeko ssente ezo 40 million eze Uganda. Okitegeera? Now kati nze nga manager singa nali muntu mubi nandigambe kati wano ntawanyisa kati wano wempanikira Boy King yeye ngamba nedda kuba bintu bingi nnyo zino ssente zifunika ku nsi kuno bubucha
bubocha ino obulamu sente tuzikola okitegeera so kati bwe tufunye ezo ate nze nalina believe nti ate tugenda nafuna nezisingako awo so twazifuna era ne tutuulaawo nga tiimu kuba we had never touched that amount of money ne tugamba kati we need to plan nga team ku sente zino so ne tu planning ne tumanya nti ki maybe kino na kino kyetwetaaga ne tusuulawo emmotoka okitegeera so kati ate twaleeta emmotoka yatukolera nnyo kubanga status eba erinye nnyo ekifaananyi kiba kivaayo teyakolera naffe fekka by the way emmotoka bwe twagireeta mu industry eno tetuganya abayimbi ate balina emmotoka naye twaleeta emmotoka at least esitula ne amanyi ga industry kituufu okitegeera abayimbi badde bagula emmotoka ne babeera nazo naye nga tetuganya emmotoka zaabwe ennungi naye ate in this business of music it is showbiz you need to oleeta ekintu nga kiggumirawo so ne tuleeta emmotoka eyakabi era nkugambye olunaku lwe twaleeta emmotoka enkeera abandaba enkeera buli kimu kyakyuka sho zatandika okubaza bbeeyi bwekugambe industry yonna twagikyusa so kati omulimu guno ogwa management omuntu agenda ku ssomero n'agusoma eba talenti yo essomero ligattako just some knowledge naye nga it's a calling nga bwe nagambye okumanaging olina osooka n'oyagala abantu kuba manager you stand as a face yes you have to be a very sharp man manager bw'oba toli sharp tojja mmalako sharp in a way nti oli mubbi no you have to be sharp in thinking, sharp in deciding, sharp in dealing with people. Kuba ogana meeting abantu bangi nnyo kunsi kuno and you have to stand in for your artist olina okubanga otegeera artist wo nga kati gwe nga manager yes omuyimbi yaleeta ze manager kuba waliwo omuyimbi yali eyagamba ze manager njagala waki sente zange muzimpe zije nyimbe ziva wamwe zije wange manager simuwagala kati gwe nga manager tuddemu omuyimbi yaleeta ze manager buli muyimbi yeetaga manager omuyimbi atalina manager era omulaba aba alabika abayimbi abali successful nga talina management mpaayo omwo sisobola kumukuwa off head naye mbamanyi bangi nga ye talina manager abayimbi abatalina manager they can easily be successful with singing nga asobola oyimba kuba manager tayimba asobola okuba successful maybe mostly ebikwatagana ku singing performance omuyimbi asobola okukola naye ate manager yeetagi omuyimbi yeetaga nnyo manager ku nsi kuno nti omuyimbi bw'oba ne manager there's a difference a manager can bring to you if you get a good manager kuba ne bamanager nabo sigambe nti bonna balungi mulimu bamanager nga they are not meant to be managers in this game okitegeera just because babbi I would say that nga ayagala kubeera n'omuyimbi because awulira nti mu music mulimu ssente ate manager yakwata ssente okitegeera kati awo wali obuzibu abo beboonona business z'aba manager kakati saga ya Good Life ne Jeff wajiwulira yes saga ya Sudi ne Henry Tigani wajiwulira yes saga ya abayimbi ne ba manager babaddewo nga bawukana lwabigo okitegeera kati awo ekibuuzo wekijjira omuyimbi yaleetaaze manager kuba ebiseera ebisinga manager teyafunamu kuba omuyimbi atunulira manager nagamba naye omusajja tayimba takuba bivuga tawandiika lwaki anfunako kati ganzo kwenjogere kuba Good Life ne Jeff weba tukofuna obuzibu ng'already bakoze emyaka emeka gyali mingi era nga bali successful they were successful and the manager was there and they were doing fine kati ekizibu we bakifunira ate how can we start having issues wano nga ate mukoze that means waliwo ekibasuseeko
era sente anti okitegeera for a lot of time yes bali basharinga sente nga buli omutayo naye ebyama bigenda ovaayo nti gundi akoze ekiri gundi ayina kiri nagamba omusajja ono time lwaki ate ye ayina ebintu bino kwega omuyimbi n'alabanga bali mu mulyako kyekyalina ku sudi naateka nkuwulya ekintu kimu abayimbi mwewalenga nnyo okuwuliza nnyo ebintu by'abantu nti abantu bagenda ne babalaba nga mutambuza ebintu byammwe kati ne batandika obbawa amagezi mbwa maneja Jude oyo mumulaba wuyo omumulabya ali mu kugejja sente zammwe azimba eri akola kino bigambo bingi nnyo kale omuyimbi naye muntu atekamu feeling ziri zijja okitegeera kati feeling ezo bwe zijja addayo wa manager nga si bwe yali the character changes kintu kibi nnyo ate ne bamanager abamu badda mu ŋŋambo which is very bad kati ebigambo by'abaana ate bwe bibamenya me I strongly believe nti Jeff ne ba Good Life bandisolvize ekintu ekyaliwo ne just because bonna over fame because Jeff has been a manager before taina gwa managing nze natayitamu nate most of his managements eza Jeff tezigwa with a mutual understanding ezigwera mu bigo zigwera era bobiraba yes because I had the last time yafuna obuzibu ne Shiba era Shiba yengo omuyimbi ne management ye baddayo wa Jeff ne batuula ne bateesa about what royalties eza online now that is how things moved on but kintu kibi nnyo ate I don't like it nga management ate mukoze emyaka katugambe emyaka 10 emyaka emeka ate ne mutandika okubagana because of money nga for the 10 years money has been involved why so kintu kibi nnyo abantu babeereko true abantu they should follow what they are kuba abantu bakula yes naye abayimbi nga tebasoboka mzee abayimbi bali anulule kwanza omuyimbi ebiseera bisinga aba tabasoba femwe mutuuka ku mutwe kitegeera n'alaba buli muntu nga ali wansi we kitegeera so kati omulimu gwa manager alina okuba maybe nga ye boosi oba nga ali mu father figure oli amulaba nga taatawe wakiri yes manager abanga father figure kati manager ku muyimbi manager is not a fan taba fani wa muyimbi manager talina kweyisa nga fan ne bwobanga omuyimbi oyagala nnyo music we talina kweyisa nga fan manager you have to be